mu katale k'ebisege okunena n'oluguudo lwa Northern Bypass mu divisioni y'e Lubage Kampala we batundira ebyennyanja gy'osanga Godfrey Wasajja w'emyaka 24 amanyiddwa nga Big Fish kafulu mu kkalirira ebyennyanja. Wasajja munnamawulire omutendeke kyokka oyinza okwebuuza lwaki tali mu gwa kusaka mawulire. Lwamala osoma ne tunoonya emirimu ne gibula nga muzeeyi wange akola wano mu katale Busega n'angamba jangu tukole. Ne tujjamu nga tukola mpola tusala ennuuni ne tutunda empuuta ennamba zino ennene. Lwali lumu ne wajja omusajja munnaggwanga lya Ghana eyali azze okubagulako ebyennyanja n'amuyitiramu ku ky'okubikalirira. Kubanga yali ayagala byennyanja naye byakalirira abitwala, ye yali abitwala USA. Kati nanjigiriza engeri gye babikolamu, engeri gye bakola kino ne kino, nange ne mbiyiga. Omwaka gumu oguyise yakyusa obwanga n'abutunuza ku bikalirire. Natandikako okufuna ssente nera sijja gamba nti zaali ntini. Kubanga kino ekintu sebo kikola kitagisamuko ku ssente. Ekiri ekisiike kyo bayinza okisiika naye ne kitalwawo. Naye kino tukikalirira ne kikalira ddala ne kisobola okubanga kimalawo ennaku n'ennaku. Wasajja agamba nti ng'onootandika okukola omulimu guno ekisooka kye kifo w'okolera. Ekirala olina okukuba obulango ku TikTok kubanga kati binene ababigula baba ba executive mu kolu. Olina okuba omwegendereza okwewala okufiirizibwa ng'osuubudde ebyennyanja ebyonoonese. Tosobola kukwata mpuuta ŋŋanfu n'obikalirira, kiba kigenda yiika kyonna, kikyusa muno munda ne kiba kya black oba green. N'ekirala n'okebera ebiviiri, ndowooza okiraba kino kyo kiri fresh, ebiviiri biba bimyufu bulungi. N'ekirala olaba sikini yaakyo ekiba ekifu kirina engeri gye kikola ka sikini ng'omuntu ng'afudde. Ng'omaze okusuubula obitematema mu bifiififi ebitonotono okusobola okwanguyiza kasitoma. Babitematema pieces bwe ziti ne tubyoza emirundi ng'etaano. Bwe tumala ne tuteekako omunnyo gwaffe bulungi kisobole okukala kyanguyire omuntu okifumba. Ekyoto kino kyayise oven ye waakaliririra. Kyazimbibwa mu ngeri esobozesa okuwa ebbanga ekyennyanja okuva ku muliro. Wabo bye tuteekako kuno eba nga tebinyiga byennyanja. Okuva ku muliro paka ku kyennyanja wabawoko ku distance. Naye ate oba okozesezza egundi akasigiri koti waba distance obola abateekako ebikuta. Ekiddako obiteeka ku muliro okkalirira ne kutandika. Omuliro gulina okuba gwa kigero okwewala okukona oba okusiriira. Tubikalirira mu mpola si mu bya bwangu kubanga bw'okikalirira kiyinza osiriira. Mu bbanga lya ssaawa 4 olina okubikyusaamukko. Kati obiteekako ssaawa 7 osobola okyusa ssaawa nga 10 oba ssaawa nga 12. Nga kiyidde ekyennyanja kino kikola langi eya kitaka esikiriza, kale ne bw'obeera ggwe toyinza butasolobeza. Olujja babitwala e Busega gye babitundira. Kireba yeena zibamu zino piisi nga 10. Okwabukanako n'ebisiike bye batera okutunda ekifo ekimu ono atunda mu kiro. Bw'otunda ekimu tojja manya kino kirimu ssente mmeka. Wasajja y'omu ku bantu abenyumiriza mu mutimbagano anti nange okumuzuula namulaba ku TikTok. Tulinawo engege, tulinawo sayizi entono, sayizi eziri medium naye ezimu tezibadde tezinnakala. Omutimbagano guno gunyambidde ddala. In case vidiyo etambudde kati zigenda okuba ssaawa 10 nga nnyuse nga bakasitoma babiguze ng'ate nfuna order y'enkya. Obuyonjo kimu ku byakulembeza anti gwaguze ne bw'oba tolaba kiri munda ensabika ekusikiriza. Idea y'okupaakinga nga bwe nagamba omunaggano oyo eyanjigiriza n'angamba oba okola ekintu ng'oyagala kibeere executive kigire okipaakinge na bulungi oliwo omugamba emitwalo 4 naye wakituusa n'akiraba abalaba enaaje gijaawo. Okutuuka ku bali ewala alina ababodaboda baakolagana nabo so ng'alina n'abavubuka abalala bawadde emirimu. Alina engeri gy'alabamu ensi ey'enjawulo ng'alaba nti you can change something ekivudde mu ttaka n'okifuula gold. Bw'oba kasitoma ky'ayagala kyafunye n'omutuukako mu budde ng'ate kirungi. Bambala bulungi reflector ne babitwala bulungi. Mu kiseera kino Wasajja tajulirira mawulire era singa afuna kapito alina enteekateeka y'okwongerera ddala omutindo ku byennyanja bino. Naye yakutuuka katunda muceere biki funyeemu emikwano, funyeemu okumanyikwa, funyeemu ebikalu byesasola gamba kino ne kino, nenfuna kapito nga mungi
okukolera ddala ekintu ekisinga ku kino. Abantu bakola ebintu ebifaanagana kyokka okufunamu olina okuyiiya engeri gy'obeeramu ow'enjawulo. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Naye kati tugambe wano oli agenda bbirya waka tubiteeka mu buteesi.